Omulembe guno gwetaaga omuvubuka bw'ati naye nze ndi ntya. Era ekyo ekibuuzo nkibagamba nti buli muvubuka yenna ali eyo koma ekyokubeera nga bwenyumiriza mu mulembe guno ogambe nti guno mulembe gwaffe, guno mulembe gw'abavubuka. Buuzaayo n'ekibuuzo ekigamba nti mulembe gw'abavubuka, naye bavubuka ki ab'omulembe guno? Omuvubuka mu umma yaffe, omuvubuka mu Busiraamu mukulu nnyo. Era mbakakasa nti Obusiraamu bwetaaga nnyo omuvubuka waabwo mu kiseera kino okusinga ebiseera byonna ebirala ebiyise. Naye bwetaaga muvubuka ki? Abavubuka mwenna abali wano, nammwe abandaba eyo n'abanandaba oluvannyuma, mulowooze nnyo ku kibuuzo kino kye mbuuzizza nti Obusiraamu bwetaaga omuvubuka waabwo, naye bwetaaga muvubuka ki? Bwetaaga omuvubuka omunywi w'enjaga? Bwetaaga muvubuka omubbi? Bwetaaga muvubuka atayagala kukola? Bwetaaga muvubuka muyaaye? Bwetaaga muvubuka atamanyi bitambula mu nsi? Bwetaaga muvubuka atalina mpisa? Obusiraamu bwetaaga omuvubuka waabwo, naye bwetaaga muvubuka ki? Bwetaaga omuvubuka muthaqaf, multi-skilled, omuvubuka omuyivu ng'amanye ebintu eby'enjawulo. Amanye ebintu eby'enjawulo, siga nti nze manyi nasoma arts, manyi nasoma sciences, no, omuvubuka asobola okubeera nga buli kimu akimanyi, kwegamba ebisinga obungi ebyetaagisa okumanya ng'abimanyi. Ye umma omuvubuka gwe yeetaaga mu kiseera kino, multi-skilled youth. Omuvubuka ali mu mbeera bw'etyo, omuvubuka ali creative, asobola okuyiiya ekintu n'ayongera omutindo ku kino, n'amanya nti kino kati kyekyetaagisa mu kiseera kino mu umma, kyekyetaagisa mu kiseera kino eggwanga kye lyetaaga, ensi kye yeetaaga. Omuyiiya, Obusiraamu bwetaaga omuvubuka omuyiiya, bwetaaga omuvubuka omuyivu mu buli kisaawe kumpi. Obusiraamu bwetaaga omuvubuka omuyivu mu bya medicine, mu bya engineering, mu bya media, mu arts, mu mbeera zonna Obusiraamu bwetaaga omuvubuka omuyivu. Naye ovuddeyo okubeera omuvubuka omuyivu ku lwa umma. Obusiraamu bwetaaga omuvubuka omuyiiya atandikawo ekitabaddeewo, innovative, nga asobola okutandikawo ekitabaddeewo kubanga mulembe gwa kuyiiya. Bwetaaga omuvubuka ali intelligent, asobola alina amagezi ag'ekika ekyawaggulu, amagezi nga gamwesera, kubanga omuvubuka yenna ekyo kimusuubirwamu nti amagezi galina kubanga gamwesera, naye agago galowooza ku ki? Ensi nga bw'etambula yakuyiiya kati, yakutandikawo bipya. Obitandikawo ku lwa umma ey'Obusiraamu, obutandikawo ku lw'eggwanga, obitandikawo ku lw'ensi yonna, naye nga gw'otandise ggwe owa umma. Umma yeetaaga omuvubuka avuganya n'omulembe nga bwe gutambula, kuba omulembe gutambulira ku sipiidi, omulembe gutambulira ku sipiidi. Nolwekyo umma yeetaaga omuvubuka atambula n'omulembe ku sipiidi kwe gutambulira. Umma yeetaaga omuvubuka amanyi Qur'ani ey'ekitiibwa, ng'ebyo byonna obitadde ku bbali n'obireka. Umma yeetaaga omuvubuka omuyivu ku Qur'ani ey'ekitiibwa, omuyivu ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Umma yeetaaga omuvubuka agenda okugisitula, okugijja weeri, okugiteeka ku ddaala erisinga umma zonna endala ezisigadde. Society zonna endala umma ebeere nga yeri waggulu waazo, naye nga ggwe omuvubuka w'omulembe guno ekyo gw'okikoze. Umma gwe yeetaaga.